Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange mbabuli. Mpulira ddamu okunyega munanti gundi nsaba ninamu obuzibuzibu abaana baddayo ku ssomero mpolaayo emitwalo 2 ngendagga kuwanga nfunye mu kibiina nyabo nga tonnaba kunsaba ssente zizino ssaawa ziri mu 7 ogw'ekiro abantu beebase bali mu kweyagala nze ndi mu mazzi ga winta obiraba byonna binninze nina okubimaliriza nsiimuule nina okumala okusiimuula njoze engoye kiro kino nina omumala okwoza nzaanike nzikaze nzigolole nzipangeyo mu wardrobe tetuli mu ssaawa 9 nebakeyo essaawa 2 zokke ku makya ntegeke ebyakyayi wabula nnyabula ennyaanya nzirangamu okuwulira omuntu yenna ng'awoza simanyi mpolaayo simanyi mpaayo njagala kuwulira lulimi lugamba timunaye mbadde nsaba onfunireyo emitwalo 5 oba akakadde ng'obikubya paasipooti njagala genda Saudi kukola ati okuva n'olwaleero nzirangamu okuwulira nsaba naddala abo abali e Uganda ssaawa 6-7 essaawa zino manyi kye bali mu kwekola e Uganda naye nze ndi wano mbonaabona nnyabula ennyaanya mpulirangayo omuntu avevenga ng'anyonyoza mbu simanyi mpolaayo simanyi ate munaye ng'omwana wange mulwadde nnyo badde nnyinawo 5 nze abange mmanyi bwe basula manyi oba beebikka manyi oba baalidde ekyeggulo manyi oba kyayi gwe banywedde yabadde mu sukaali onkuba ennaku yo wabula banaye ndi mukoowu ate ndi munyiivu ndi mu kubyoza nze ngifumbye sinnagirya nako simanyi bwewoomye okiwulira nga bwe ngifumbye bwe bagiye ku luseniya ne bagitwala fumbye obuyiibwa bubadde 30 ekitamu ky'omuceere soda yogati labani zaakako simanyi biki ne bisitamanyi mannya bwe bamaze olya n'embitegula gwe ng'ojjo nsinikirako amannyo mbumpola mugenda kungwako ate 2020 bw'olaba nga sikuweereza ka message ku WhatsApp wadde okukubira tonyega manya n'emikwano nakugoba tokyali kyali wange nze mbabuulira ate bino mbyogera mbijja ku ntobe ya mutima gwange mwebeereremu ndi mukambwe nja kuba mbabula nga njokya neekoonako yavaako eddiba aganya